Giri emyaka ebiri egya Bedi Bwanika esatu ebyo bibye etaano ebyo bibye fe position ya caucus eri clear. Ekyesimu nze Muwanga Kivumbi nsubira ne President General Museveni enamba yange tagiina. Nkwaniriza nnyo andaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja wabale kundaba yonna gy'osinziira okundaba abakosefu mbasaasideko nnyo nange ndaba nange bwentyo kumpi bwenfaanana kifuba tekindi bulungi nnyo naye nja kubeera oke insha Allah. Bannaffe Abayisiraamu ekisibo tukimaliriza mukimaliriza Mungu yeebale okuba nti abasobozesezza okukimalako obulungi ate nga ndaba naffe Abakristu abagadala Abakatuliki nabo bakyagenda mu maaso n'ekisiibo era nga tukkiriza nti nno Mungu ajja kukkiriza nakyera kiggweko bulungi sayidi awo. Bwe kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba kwemboozi mu UG n'abantu bange bonna bembeera nabo subscribinga kwemboozi mu UG webale nnyo balire ddala nkwebaza webale okubata ensonga zonna osobodde okuzikwasaganya obulungi sayidi eyo. Ate naba kusubscribinga nkusaba kaseeko wali kakoneko n'akado kakoneko wali wonna tubedenga emboozi zonna zetuteekayo wano zibedenga zituukira ku ggwe nga gwasookerwako kufuna ka notification okubanga ensonga zonna obanga ozifuna bulungi nnyo sayidi awo. Emboozi ezikwata naddala ku nsonga ezifa mu ggwanga lyaffe ate n'ensonga endala zonna ezigwa mu kkowe n'ebirala byonna tuba tubifuna bulungi ne tuba nga ogoberera nga bw'oteekeddwa okubeera ng'obifuna. Somo bali nnyo balidde ddala omusajja bamuyita Honorable Muwanga Kivumbi y'omu ku abo abasajja ababaka ba Parliament abantu be balowooza nti oba oli awo bansonga. Omubaka Muwanga Kivumbi akiikirira abantu b'e Butambala era ng'abantu b'e Butambala abo oba oli awo okusinza ku maloboozi n'ebivaayo bamwenyumirizaamu era nga bino birabikira oba oli awo ku nsonga ezimu zaakoonako ne bazijjumbira kubanga tujjukira bulungi nnyo amabegako kaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP bwe yali akamala okumugonnomolako obuvunaanyizibwa obw'okubeera omumyuka we mu bendobendo erya Buganda nga president nga omumyuka wa president mu Buganda. Omukulu ono Muwanga Kivumbi Honorable yategeka omukolo ogw'okwebaza era omukolo ogw'okwebaza gwaliko abantu abayitirivu bangi nnyo abajja era n'abalaga obuwagizi obw'amaanyi ennyo era ng'omukolo ogwo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu president yaguliko obutereevu nnyo omukolo ogwo era gwalika n'aba honorable abakungu abala bangi nnyo ku lunaku olwo era nga obuvunaanyizibwa yabumukwasa ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi gwa January omwaka guno gwennyini n'agamba nti n'abantu n'ababaka abali mu Buganda beera nga gwo bakulembera okusobola okubeera nga mutuusa ensonga zammwe sayidi eyo era nga omukulu oyo Honorable Muwanga Kivumbi obuvunaanyizibwa bukwasaganyiza bulungi naye ndabyeko abantu ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo wakati mu kukubagana empawa nga bagamba nti omukulu ono Muwanga Kivumbi Honorable ne Honorable Mathias Mpuuga ani akyasinze okukola obulungi mu kifo ekyo eky'okubeera omumyuka wa president mu Buganda n'okubeera ng'akulembera caucus ya Buganda. Bakubaganyiza ebirowoozo abantu ab'enjawulo nga bagamba nti ani asinga okukola obulungi, ani asinga okwogera ebigambo oba oli awo eby'ensonga ku sayidi zombi kubanga tukimanye bulungi nnyo nti nno mwami Muwanga Kivumbi yasikira Mathias Mpuuga mu kifo kino era nga tujjukira bulungi nnyo ensonga ezimu ku ezo ezayita mwami Mpuuga obuzibu okuba nga afuna okuyuuzayuuzibwa n'okuba nga agibwa mu kifo ekyo z'ensonga ziri zebagamba ez'ebitaano ensimbi ezaafunibwa ba commissioner ba parliament okuli ye Mpuuga opposition n'abalaba NRM nga bagamba nti ensimbi ezo tebazifuna mu butuufu bwazo era ziri mu bumenyi bw'amateeka era zezimu kwezi ensonga ezavaako obuzibu okulaba nga mwami Mpuuga awummuzibwa ku kifo ekyo. Kakati nga bagamba nti naye kubano bombiriri ani akyasinza okukola obulungi n'okutuusa ensonga za Buganda n'okutuusa eddoboozi ly'omuntu wa wansi naddala wano mu Buganda okuba nga lituuka bulungi. Mwami Mpuuga bingi oba oliawo bye yakoonako bye yayogerako naye ng'abantu beebuuza
nti ebyo bye yayogerako era bye yakoonangako z'ensonga era byebyo ebigwanidde bye byali bigwanidde okuba nti nno ayogera naddala ku lw'omuntu wa Buganda, era yatuuza enkiiko mmeka era biki bye yakola okulaba nga kokasi ya Buganda ekola byeteekeddwa okukola, kubanga waliwo ebintu bingi ebyabeerawo nga Mwami Mpuuga ye yamyuka oba nga yakulya kokasi ya Buganda. Ensonga zino zaaliwo naye abantu abamu beebuuza bagamba nti naye ensonga ezo bwe zaaliwo Mwami Mpuuga waliriddawo kubanga ozitereeza, kubanga tujjukira bulungi nnyo nga Mwami Mpuuga yali nga yatudde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yafuna okusoomozebwa mu kaseera ako mu mbeera gye yalimu ey'obulwadde, era mu mbeera ey'obulwadde abantu bangi nnyo omuli bannabyabufuzi, omuli abantu ba bulijjo, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, omuli n'abakungu ab'enjawulo nga bagamba nti naye ki ekigenda mu maaso ku nsonga za Buganda, era abantu baavaayo nga bagamba nti twetaaga kabaka atwalibwe okujjanjabwa. Kabaka bwe yagenda okujjanjabwa ne wabaawo tutegereka bulungi yali mu nsi ki, aliriddawa, bingi ebyabeerawo, naye nga bagamba nti mu maloboozi ag'okubanja n'okubako eddoboozi lye tutuusa Mwami Mpuuga teyawulirwako kugamba nti nno kubako nakunnyonnyola kwonna gamba nti nno nti yeesoboddeyo oba atuuzizza kokasi ya Buganda, okubako nabo pressure gye bateekawo oba okubako okwogerezeganya kwonna ku nsonga ezo ezaliwo mu kaseera ako. Naye okusinga twasinga kuwulira abantu sekinoomu ku social media, Yoweri Kaguta Museveni General n'atuuka n'okuyita abagambye wabamu nti ku bataka weewawo oluvannyuma abaavibwa eno bagamba nti abo tetubamanyi, naye nga baga nti bo bataka abaava eno bagenda Omwami Museveni mu bingi bye baamusaba ng'oggyeko ettaka bwe baagala okwekulaakulanyiza na biki n'ebirala byonna, naye ebimu ku ebyo baasaba nga basaba entambula enaabatwala okugenda gye baali balowooza nti kabaka gyali, wabula obaolyawo ekyafeiringa nti nabo laba nabo baagezaako naye mu byonna ebyakolebwa n'okukubagana empawa nga bagamba nti Mwami Mpuuga mu kiseera kyo nga tewali ddoboozi lyatuuka, era babagambye okuba nti no baavayo ne bavula obwakabaka n'okubisamu amaaso Mwami Mpuuga wali luddawa, nga bagamba nti no obaolyawo mu bukulembeze bwe yasulamuko kabonero, era gabamu bagamba nti mu kisanja kye meeting ntono nnyo oba n'okufaayo ku ebyo ebyali bikolebwa mu Kaddago, nga nti eddoboozi teryatuuka bulungi. Mwami Muwanga Kivumbi yavaayo n'abako ne byayogera. Tujjukira bulungi nnyo mu kiseera kya Emmwanyi nga bagamba nti Emmwanyi tebaganidde giggatamu n'ekitongole ekyawamu, era okusika omuguwa kwaliwo, era amaloboozi gavuddeyo mangi nnyo nga gapurezinga oba olyawo n'okusiima Mwami Muwanga Kivumbi, newankubadde nti ekiruubirirwa kye ne banne abakokasi ya Buganda nti tekyatuukirira kubanga era baamala nti baamala ne baddira Emmwanyi ne bagatta ekitongole Emmwanyi mwe yali ne bakigatta ekitongole okubeera ekitongole ekyawamu, ne kiba nti bafeiringa nti oba obulyawo kye bali basabirira tekyasobola kubeera nga kituukirira, naye oba olyawo baalwanako katabamu nga bagamba nti nno alisti nti omukulu ono yagezaako okugatta abantu bano abakokasi okubako ne kibalwanirira ekyawamu, newankubadde nti kyafeiringa, era nga ye omukulu Mwami Muhammad Muwanga Kivumbi abantu basinga okubeera ng'asongamu olunwe, ye Speaker wa Parliament omukyala Anita Among, President Museveni n'abalala gaga nti abo bagezaako okutulemesa naye nga ffe tugezezzaako okulwana. So bagamba nti no oba olyawo eddoboozi lya Mwami Muwanga Kivumbi mu kisanja kye kino kye yatandika omwaka guno nga bwe mutegeeza nti ennaku z'omwezi zaali 16 mu January 2025 lubamu kwasa obukulu nga nti naye mu kaseera kano akatono kano kakyatambuddeko oba olyawo eddoboozi lye liwuliddwa nnyo era lyongedde okubeera nga lirengerwa n'okusinga ery'omukulu Mathias Mpuuga ebbanga lyamalawo nga ye mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga mu Buganda ate ng'era yatwala kokasi nti eddoboozi lye teryavaayo nnyo okusinga erya Mwami Muwanga Kivumbi nga bwe livuddeyo mu kaseera kano. Kati nga bagamba nti nno oba olyawo obubonero waliwo obulabiko era obwetaaga okumuweebwa naddala eddoboozi lye engeri gy'alijjeeyo
mu kaseera kano yavayo na nnyonnyola n'agamba nti nno bwe basiga na mukyala Anita Among bwe baali bagenda okukyusa nga bakyali ku nsonga y'emmwanyi gijjawo togijjawo togattagatta nti bingi bye baayitamu era bingi ebyayogerwa n'okubaganya ebirowoozo era yategeeza nti baatuula mu lukiiko olwawamu olwalimu Anita Among abamu ku babaka ba Buganda abava mu Buganda mu kokasi yaabwe nga bageze kunyola mukyala Anita Among nti singa mukola ekintu kino kijja kuvaamu ebizibu bino ne bino wammanga. Mukyala Anita Among n'abagamba njiga ku Speaker of Parliament ya Uganda n'agamba nti ensonga eno gye nkutte sinze nagyetuma wabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye yagintuma so kigwanidde ndowooza okubaako enjogereziganya gye twogereziganya naye naye ye yekusizira mwami nga Kivumbi agamba nti ye mukyala Anita Among ye akirowooza ye nga ye nti wateeka okubawo bo okwogereziganya ne Yoweri Kaguta Museveni okusobola okubaako enzikiriziganya gye bakkiriziganyaamu era bw'atyo mukyala Anita Among n'akwata essimu n'aginyiga n'akubira Yoweri Kaguta Museveni n'agikwata essimu n'agamba nti tutudde wano ne Mwanga Kivumbi akulya kokasi ya Buganda n'abamu ku baka ba Buganda nga balina ensonga zaabwe bagala okwogera naawe era mu ddakiika ezo entonotono essimu mukyala Anita Among essimu n'agikwasa Honorable Mwanga Kivumbi n'amukwasa omukulembeze w'eggwanga ne boogera bye baayogera okusiza ku Mwanga Kivumbi nga bwe yannyonnyola bye njagala nkuwe ebimu ku ebyo ebigambo oba oli awo tebagamba nti omanyi onazaayogera n'enkola ye n'ebigambo kiteeka nti oba oli awo ajja kusobola okutuusa eddoboozi n'okukola obulungi mu bifo ebyo byalimu n'okukira oba oli awo abo abaali babaddewo nzikiriza nsooke mukuwe nga annyonnyola oba ng'ayogera ku ebyo ebyaliwo mu lukiiko n'engeri gye byaggwamu n'ebirala byonna nga bogenda okubiwulira. Giri emyaka 2 egya Bedi Bwanika 3 ebyo bibye 5 ebyo bibye fe position ya kokasi eri clear ekyesimu nze Mwanga Kivumbi nsubira ne President General Museveni enamba yange tagiina twali twegayirira banange tubonaabona twegayirira speaker ku machago tutegeere tuleme kugenda mu parliament kulwana nenkunga ababaka ba parliament bonna abatagala mmwanyi tugende tusinkane speaker betuba twali twogera ne speaker aga nti ngamba tegedde nnyo nga mulabika muli batuufu nnyo ensonga zammwe ngeze ez'amagezi ensonga zammwe nga eza common sense naye n'ensonga president yagintuma nze sisobola gibasalirawo mu ngeri y'olukwesikwesi n'akwata essimu nga tuli mu meeting awo n'ababaka bonna n'akubira president nti amubuulire bitwogedde oba teyabimubuulira bulungi nabanga tabitegedde bulungi naye mukazi wattu oluvannyuma naga nti kale ne chairman atwala abaana ababaka waali yogera naye ng'atuteze obukodyo bubiri betugaana okwogera ne General Museveni ajja kugamba nti ffe twava abantu ffe twawaayo emmwanyi twagaana okwogera ne president ne mugakale nze ndi musajja ate oyo agenda kunkola ki n'agimpa n'antandika mu ngeri etali ya bulijjo n'agamba gwe omaze ebbanga lyonna ng'oli mutujunga nkunoonya n'agamba nti kakati gwe oli eyo musiriwaza abantu mwonoona abantu musiga bukyayi bw'amawanga n'ayombera eddakiika naye musajja gwe n'enkola eyaffe ey'obufirika omuntu gw'otamanyi osooka n'okola ki n'omubuuzaako naye kale nze yakuzibwa obulungi kankutoolere salaamu kamuguze ku mpisa benamubigiza ku mpisa olwo n'addamu ak'omuntu kale ogamba ki ne munnyonnyola bye mbannyonnyodde ku mmwanyi kyemmwanyi giveeko togikwatako y'abantu baffe ye maama ye taata ye tubeezaawo gireke ne munnyonnyola by the way wakati w'emmwanyi n'amafuta ne mugamba gana amafuta kwoteredde ebitongole National Oil Company ebisaawe ebiki senga tugasima okumala emyaka 25 tugenda kufuna billion US dollars 22 ebyo biri mu ndagaano billion dollars 2 mu meka mu 2 okumala emyaka 2 mu ki mu 5 si buli mwaka mu myaka 25 billion dollars 2 mu 2 ngolo bagambe dollar baro ya mafuta ejagula $5 olwaleero baro egula 10
Noyekya amafuta gano gonna ge mulaba bakuba jjejjerebu bakola biki tugenda gafunamu billion dollars ng'eggwanga kubanga endagaano mbi nabanyonyola dda nga ndi finance minister ti amafuta Museveni yagatunda tetunakola ki tetunalaba oyo General Museveni tugenda funamu busente butono nnyo emmwanyi leero twaleese 1.4 billion betunafuna million bags 20 tugenda kuba tulina billion 3 the trillion 10 buli mwaka zetugenda kuba nga tukola ki nga tufuna mu myaka 25 emmwanyi ejja kubeerese billion 75 n'ekyo diru y'emmwanyi esinga ey'amafuta ogenda owala kyova olaba aleese Rwabogo aleese simanyi Inspire Uganda agiwadde Abachina Peneti twamugobesa bugobesi mujjukire Peneti mu nsonda wali waki waali Ssaabasajja Kabaka awangaale ne mugamba twala eri ku ebintu byo tubiwulidde tukutegedde Katonda omulungi ono atalya nguzi laba omukongozi we anite bwavaayo n'atunyonnyola bulungi ekyama ekiri emabega kyatagetinga Baganda mwamutegedde Your Excellency webale kunnonda n'empulira nembeera finance minister nembeera chair wa kokasi nembeera chair wa paaka senga sigwe senga siriiwo ompadde ne ku ssente takyayina moral authority General Museveni tokyayina moral authority kuyita muntu yenna tribal teri ali tribal gwe kusinga Yoweri Museveni gwasinga okuba tribal gwe president wa Uganda yakasooka okulonda mukyalawo n'omufuula minister n'olonda mutabani we Kaiti akulira amagye muganda wo General Salim Sale y'omu kati alinga naye president omuki omuto n'akwata bakoddomi be kati mpulira mukoddomi we omu Rwabogo ngenda basomera wano kampani zemanyi okumanya Museveni alimba lowooza tuli badongo bwe twogerera yamaze dda okucontractinga ebitongole ebimu okutunda emmwanyi era ngenda bibabulira wano nga mmala mutegere nti ekimutwaze emmwanyi ajjewo UCDA kugisa mu nsonda agiwe Peneti kugisa mu nsonda agiwe ki Rwabogo yamaze dda okukola endagaano ne kampani y'Abachina Chinese Construction Company okugenda okutunda emmwanyi wa China ekinaavaamu zino emmwanyi zijja kukola ebbeeyi ku faamu y'omulimi n'olwekyo ku kiri ekya tribe Mr. President ye Honorable Muwanga Kivumbi yali annyonnyola ku nsonga eyali mu parliament ey'emmwanyi ng'atuuse eddoboozi era w'omulabye ayimiridde oba w'omulaba ayimiridde yali ku kitebe kya NUP ekya National Unity Platform ng'agezaako okunnyonnyola n'okuwa lipoota ku nsonga ku ebyo nga bwe byatambula sayidi awo mu nsonga ezimu ze yayogerako ku lunaku olwo yayogera ku nsonga ye gy'agamba nti ya busosoze engeri emirimu gye gigabwamu n'ebifo ebinene okuva ddala ku kya vice president okugenda ku kya speaker omumyuka we okugenda ku nabbanja kyalimu ekya saba minister n'ebirala bina nga bwagezezzaako okunnyonnyola n'enkwata y'ebyo tugamba nti nno bijjuddemu obusosoze ng'agamba nti tebigabiddwa mu ngeri ntuufu na mutima mutuufu era ng'agamba nti nga Buganda eyeewaayo n'eta gavumenti eno mu buyinza ereze era nga Buganda gwe mutima gwa Uganda ng'agamba nti n'oba oliawo engeri ebifo gye bigabiddwamu n'ennambika si yeegwanidde ebyo byonna abyogera nga atwala akakundi oba atwala ababaka ba Buganda mu parliament era nga vice president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda ngera abyogera mu kiti ekyo gamba nti nno yo nga Buganda ekotogeddwa nnyo tena kyefunyeemu era nga oba oli awo yeetaaga okubako n'engeri gyetunulirwamu mu ngeri ey'enjawulo era n'agamba nti nno Mwami Museveni amuwulira nnyo oba President Museveni nti amuwulira nnyo ng'ayogera ku kigambo obusosoze n'amulabula n'amugamba nti toddangamu n'olunaku n'olumu Mwami Museveni ogamba nti nno nti
Buganda bwe bajogerako mutubugera ku Buganda ndikuba kusosola nti gwe musosoze nambemu. Ebyo ebigambo bya mwami Muwanga Kivumbi nga biva mu kamwake nga akulira Buganda Caucus ate era akulira ate nga president wa Buganda wa mumyuka wa president mu Buganda era nga amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyo byonna nabyogera era nageza kukubeera nga alambika nga bw'omuwulidde. Bino byonna byogerwa kukugeraageranya minzaani wakati w'omwami Mpuuga ne mwami Muwanga Kivumbi buli ebbanga lyamalako naddoboozi kiryatuusizza ku nsonga za Buganda n'eri abantu oba omuntu wa wansi. Muwanga Kivumbi bye bino ebigambo bye ku nsonga z'okusosola mu bifo nga biva ddala mu gavumenti waggulu. Tumuwulirize kanzije. Tukubidde mukyabane nene gavumenti yo gye walonda General Museveni katugitunulemu bw'oba Abaganda tubayinaako kikyamu. Olaba omusajja oyo Ssaabasajja nga mugagga nga mulwadde ng'ayagala obujjanjabi ng'abanja gavumenti ya General Museveni bilioni 2.5 teyasobola wadde okumuwaako bilioni 5 musajja watu yejjanjabi. Omutya omulwadde alwadde akubanja n'otamuwa ssente n'otamusasula ki ssente ze. Nene kyala walonda cabinet katugitunulemu ssebo omumyuka wo alupo Speaker Parliament yo kwa bayisa mu kokasi yo Anita Amongo tayebwa ya myuka omulamuzi Winnie Dolo ba Prime Minister bali bana bali ye Winnie Dolo ba Prime Minister bali bana asooka ye Nabbanja mukazi Munyolo amudira Moses Ali ava mu West Nile amudira Rebecca Kadaga Musoga owokusatu Nakadama Musoga. Seba Abaganda bakola ki? Butera ye deputy chief justice Butera ne mubaloya nga tusomya amateeka wano tofunayo wadde n'omu ogwakale beerako omumyuka wa chief justice. N'ogenda n'olonda amagye n'ogawa Muhoozi Kainerugoba n'olonda poliisi n'ogiwa Baasi n'ogenda n'olonda ki prison n'ogiwa byaki by'abasajja. Kati atukwata yani ye Muhoozi Kainerugoba na Baasi atusalira emisango ye Winnie Dolo atutwala okutusiba otusibisa wani wabe abasajja. Ne koti y'amajani agikulira by the way. Ani akulira koti y'amajje abaana baffe gye babadde yani ne koti y'amajje naye yamuki ya Mugabe ne bengenda ku bitongole ebikesi ani director wa ISO Magambo ana mumyuka Katabazi ani director wa ESO ba DPC bona sebo president ebyamawanga biveeko sirika Museveni sirike ku byamawanga amawanga ye chai ye sapa ye dina jolya ewaka waliwo ne byabakama yakulya akakiko kaki k'ebyokulonda. Kakati gwe sebo musajja gwe General Museveni ojawa n'otengerera n'ossa ekiwandiiko nti abo b'amawanga teri akusinga kusosola amawanga okujjako gwe. Ne bwe wali ogenda mu nsiko ate si National Unity Platform mugirabe Secretary General waffe ye Rubongoya kiki ekyo oyo Muganda oyo Muganda. Kakati fe awo twasukawo dda awo wooli mu mawanga emboozi y'amawanga giveeko totubuzaabuza. Ensonga eziri mu ddiiro bbiri esooka emmwanyi togikwatako. Eyokubiri Anita Amongo eyakoze byakola togenda mu mwekwekamu yeekweke wo ng'ogenda kutusansanya ku mawanga. Anita must go. Kati ebyo byotubulira ebirala mboozi ginyumya olulala tuli ginyumya nga tukutwala ewa Mukama Katonda. So totunyumya tetwagala abavuga ennaku zino bagamba tetwagala kola ki manya. Tetwagala kola ki manya twagala ebintu bibiri ko emmwanyi giveeko Anita must resign. Zensonga mmeka bbiri. Kati totunyumiza mawanga biki biri byonna bye tugamba kyemmwanyi bajasi be bagikolako obulima bwe bakolako bulibwa.
vanilla gwe bakolako aliwa bayimye abantu obusanyi buliwa eyo ministry ya culture gyotwala emwanyi zaffe nakamalo gikolako audit eyo ye ministry yagula embuzi mukitegera yagula embuzi emu obukadde 7 embuzi emitwalo 2 ne zifa mu wiiki 2 nga baziguze obukadde buki buli mbuzi zafa mu wiiki 2 waite wakyali mbuzi naki ye ministry yagula tractor abatamanyi tractor ekikola tractor hydraulic system yagula tractor nezitwala Karamoja nga tekuli number plate naye nga zagenda nga hydraulic system zaazo tezikola ziri eyo mu Uganda zonna eyo ministry bagiwa okutambuza amazzi ag'ennimiro etulageyo pampu n'emu eyo ministry ndwadde erwadde covid eri mu ICU tosobola kutwalayo baby waffe emwanyi yagenda ne kuleta mnanansi what happened ebyenyanja byagirema buli kimu kyakikola ki negirema kyatasobola kuluno kutuza mu mawanga mwebaza babaka ba parliament 7 kubalonze bavudde all of Uganda wonna mwavaddemu abakyoli bolanya abani abagisu twabadde nabo Mr. President amawanga mwene ensonga tegagenda kukola ki kukola okakozesa kukumanita amongo eyagenze nakola ki General Museveni ene ensonga tegenda kukola ku nsonga eno tukkirize tukutwale ne tumugambe na kino abantu bawana Lubaale embeera ng'ebiro kokoze ki kati buli omu twebaza abali ku social media waliwo omwana yakinkoledde senga mumanyi yagenze nakuba emandwa nakuba omukongozi emandwa kanyunyunsi yakoze omulimu waliwo abawala betulabye nga boogera ebigambo ebirungi ku social media buli omu gyali speak so act like so tujja genda mu maaso tujja kuwangula oyo ye Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ngagezako kunyonyola ku nsonga z'obusosoze era nga bw'omuwulidde bw'atyo bye bigambo bye Mwami Muwanga Kivumbi Honorable yafuna okusomoozebwa gye buvuddeko emabegako kaawo nga mwami empuga yakamala okugwa mu bizibu eby'ebitaano era abamu kwabo abagezako kudisidinga naye yali Mwami Muwanga Kivumbi oyo ngojeko Mwami Muwanga Kivumbi waliwo akali amaggwa Honorable yomu kwabo naye abadisidinga ne Mwami Mpuuga era kubasiza ofuna okusoomooza kubafunamu okusomoozebwa yali Mwami Muwanga Kivumbi naye oba oliawo nti bobeera omuntu osobola okumutegeera ndosobola okubeera ne muno omuntu nga mukwano gwo ti naye ebiseera ebisinga bw'abaako ekizibu kyaguddemu oba bw'abaako so ezimuguddemu nga basobezza abantu nti ebiseera ebisinga si kyangu nnyo gwe kuvayo kuteekawo omutwe gwo kugamba nti banagakomererwe nti wabawo levels kogira mpola era ebiseera ebisinga abantu bazina okulowooza nti singa oba ovudde okumuwolereza abantu bayinza okulowooza nti oba oli naye katugeze nti omuntu ayinza okubeera nga mubbi ku kyalo naye singa abeera nga omuntu oyo omubbi ku kyalo nga mukwano gwo nti ne bamukwata n'enkoko ya neiba gonova nogamba nti bannange tannagibbako abantu bayinza okukutwaliramu nga balowooza nti naawe mmwe bamu naye ate ebiseera ebisinga osobola okuba nga ovuddeyo mu mutima ogwo si lwakuba nti no oba obba naye ng'ovuddeyo olw'okumuwolereza olw'okuba mukwano gwo olw'okuba muludde ebbanga ddene nga mumanyiganye kakati yensonga oba oli awo emu ku ezo Mwami Muwanga Kivumbi kwe yafuna okusomoozebwa mu ngeri kwagala okuwolerezebwa Mwami Mpuuga era abantu bangi nnyo baavaayo abantu ab'enjawulo naddala bafuuti soja ne bannanuupu abavaayo okubaako n'ebigambo bye boogera ebiraga obutali bumativu eri Mwami Muwanga Kivumbi nga bagamba nti ovayo okuwolereza omuntu bw'ati kitegeeza naawe oyagala kubeeranga omu kwabo abatali naffe so bingi byayogerwawo naye oluvannyuma ndowooza ekituufu yakiraba era bw'atyo naso kubanga azza emitima gyabo abali bakoseddwa mu kusalawo okwe oba oliawo era nga essaawa zino kyekyaviirako ndowooza oba oliawo n'okubanga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP okuvaayo gamba nti omukulu ono alabika agwanidde katumuleka ebitiibwa bino asobola okubanga atuweereza era nzikiriza nti nooba oliawo akaseera ke yakakola Mwami Muwanga Kivumbi
Nuupu emwenyumirizaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini president wa Nuupu kakasa nti nno naye amwenyumirizaamu ne banna Nuupu bonna olw'akaseera kano akatono keyakakulembera obuvunaanyizibwa bwe nga bwe nzize mukubuulira okubeera nga atambudde bw'atyo mu ngeri y'okubeera nga akumaakuma n'okubeera nga atuusa eddoboozi gye liteekeddwa okutuuka. So yafuna ebizibu ebyo naye ndowooza era yabijjamu ekyokuyiga lwakuba nti abantu abamu era bazze bagamba nti kati abo mwami Muwanga Kivumbi ne omukyala Betty Nambooze n'alafanako ng'abo basala okuva mu munnaabwe nga ne badisaidinga ne Nuupu olw'ensonga baagala kufuna kaadi. Naye nze ndowooza ebintu bino byonna ekikaadi kisobola okubeerawo naye sigamba nti buli muntu okusalawo okutuufu kw'anaaba akoze nga disaidinze ne Nuupu nti anaaba ayagala kaadi kubanga nga bwe nakutegeezezza nti mwami Muwanga Kivumbi musajja mukulu asukka emyaka 4 mukyala Betty Nambooze ali mu myaka 4 plus asukkawo asobola nga ali mu myaka 5 ali mu 6 nga mwagenda naye bakulu ekimala okusobola okumanya nti kino kituufu oba kikyamu era nti ebiseera ebisiga kino kituwe kyakuyiga nti olina babeera mukwano gwatya naye babeera nga akoze ensobi era tugikkirize nti eyo nsobi wabeerewo okuwabula n'okutereeza naye buli omuntu bwali gwa mu nsobi gwe nosobola ogamba nti nze kanfe naye kubanga wadde agudde mu nsobi naye sijja kukikkiriza kanfe naye kubanga nze abadde mukono gwange ebbanga lyonna kakati awo ebyensobi ze sijja bitunuulira kambi bikkirire nsigale nga ntambula naye ze ndowooza si kye kibeerera ekituufu. Ensobi tukkirize nti ebeera nsobi naddala ku bakulembeze kubanga bubeera mukulembeze ng'ogamba nti gavumenti ya Mwami Museveni eno ejjuddemu obulyake n'obutali bwenkanya nti ensimbi z'omuwoomusolo zibbiddwa era zoonoonebwa mu ngeri etali ntuufu naye ate Mwami Ssemujju Nganda mu kaseera kamu n'ovaayo nga waliwo ebitatambudde bulungi ng'abantu bonna bagamba n'abaka ba paalamenti nga bagamba nti naye essente zino ezaweebwa bakamishona tezayisibwa mu makubo matuufu tezayisibwa mu mikono mituufu ng'ate gwe omu ayimira ku ffe ya paalamenti n'ovumirira gavumenti n'okukozesa obubi ensimbi z'omuwoomusolo ate gwe n'ova n'odisaidinga n'omuntu oyo gwe bagamba nti ensimbi z'omuwoomusolo yazifuna mu ngeri etali nnuŋŋamu etali mu makubo matuufu naye n'odisaidinga naye gwe ng'ogamba nti mukwano gwo tosobola kumuvaamu ng'ate gwakera ku makya n'ogamba nti Mwami Museveni okuwa mukyala wo wa Minister of Education kikyamu nova n'ogamba nti gwe okuba nga mutabani wo omulingisa amanja buli kadde n'okumuwa ebifo bino n'okukola bino n'okuwaba enganda zo bino nabino nabiri nti kikyamu ate gwe nova n'ogamba nti odisaidinze ne mukwano gwo tojja muvaamu yeeza nti ebintu ebyo bikontana nga bagamba bannasinga bagamba nti tukkirize ekituufu kibeere kituufu n'ekyamu kibeere kikyamu nga tetwawudde nti ono mukwano gwange oba ono si mukwano gwange ne mukwano gwange nti ne mukwano gwo muze mu kyama muze mu kasono nga nti naye kyokola kikyamu era mukulu okuba nti kikyamu sijja kusobola kudisaidinga naawe kubanga abantu bajja kundaba bulala so nekirabika nti nno oba oli awo Mwami Ssemujju Nganda n'abamu ku bo abalinga banne nti oba oli awo basalawo mu bukyamu era tebasalyawo mu butuufu. Amaloboozi ne gajja mangi nnyo ku nsonga ezo era gye tulowooza nti nno oba oli awo weetaaga okubaawo ekikolebwa nga bw'olaba nti nno oba oli awo nti tebanenya Mwami Ssemujju Nganda tebanenya Mwami Yakalya Amaggwa nti oba oli awo Muteesa mubi nti oba oli awo okusalawo eko kubi naye okusalawo okwo okutono kubagamba nti nno kugamba nti sijja kumuvaamu kubanga mukwano gwange tuludde ffenna emakeri twasoma ffenna nga bagamba nti nno oba oli awo yensubi eyakolebwa nga bagamba nti tutunuulire ekikyamu n'ekirungi nakyo tukinunye mu ngeri yaakyo naye tuleme kuba nti nno ate ekikyamu ekikoleddwa tukisiiga akazigo okulabika ng'ekirungi naye ng'ate si kirungi. So byebyo naye nga okuba tooki n'okuweiga okuteeka ku minzaani abakulembeze baffe naddala abali ku opposition bakoze batya
batambudde batya kubanga tulabyeko abakulembeze bangi nnyo mu kisanja kino kye tumalako nga abamu bagenze mu bitundu gye bakiikirira ne babagoba bagamba nti mugende bannange mugende ku lw'ensonga temutukulembedde bulungi newankubadde nti abantu abamu bagamba nti abantu abo abasindikibwa ate baba bayaaye abasindikibwa b'oponenti baabo ababa bakitegeddeko nti abantu abo ba incumbent bagenda kutuukako mu bifo ebyo bano bo ne bategeka abayaaye abayisaamu amaloboozi nga balaga nti bagobye abantu abo naye nti birabiddwako aga nti bwe tukoze bulungi tetujja kukkiriza kusigala nga osalimbira mu constituency oba mu kitundu gy'okiikirira so ekirungi kibeere kirungi n'ekibi kibeere kibi n'olw'ensonga eyo tukkiriza nti oba oli awo 2026 katukkirize tugende ofuna abakulembeze abalungi ate abanatukiikirira obulungi era nammwe ab'opposition mungere okukuba mu torch n'okulaba butya bwe mukoze nti omuntu bw'oba olina ky'ovumirira ate gwe leka kukikola bw'ogamba nti nonvumirira obulyake leka ate kulya nguzi bw'oba ogiridde saba nnyo oleme gwa mu kitimba kyabo abakiteze kubanga singa oba oli muli wanguzi ate nawe n'okwatibwa ng'oli enguzi kitegeeza oba toleza ekifaananyi kirungi era oba ojja kukubwa ng'enjogera ennaku zino bweri so bw'oba nga ogudde mu mbi kkiriza nti oziguddemu waliwo wano abamu ku bakulembeze naddala b'opposition waliwo omu mbayirawo omubiri bwe ngamba mbayirawo omubiri mumutegeera bazze okuva lwe yatuula mu ntebe ebingi ebize bimwogerwako in fact noza n'okulayira tennaba kulayira olwo bapula ebyatambulaawo nga biraga nti yafuna sente okuva ku secretariat NRM okumufanika okulaba nga abeera mu kalulu n'ebirala byonna byonna abantu bangi ne babyoka ne bagamba nti nedda wabula olw'okuba nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti abantu tubalabire ku bikolwa byabwe naye abantu olw'okuba nti no omukulu mbayirawo omubiri bamulabidde ku bikolwa bye yensonga lwaki nti no afunye okusoomoozebwa nga bagamba nti sebo ate tukiikiridde bulungi walya n'ebirala ebifaananako ng'ebyo so tukkiriza nti abakulembeze naddala mu opposition mukkirize mubeere kyakulabirako era mutambule n'ebigambo byammwe nga bwe mubyogera mu bantu ate omuntu abantu baba bakulonze kubanga nabadde njogerako ne Mwami Tegusuulwa nangamba nti waliwo ensimbi omubaka wa parliament zaafuna ng'entambula okudda mu bantu okufuna ebirowoozo byabwe naye gwe bobeera mubaka wa parliament n'okwata omwaka ogusooka kuva lwe bakwadde akalulu n'okwata ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna tuba tuyingira ogwokutaano nga gobolowooza okudda mu bantu okwogerako nabo okubawuliza tekiba kikyamu kubanga emyaka gino ena gyonna obadde wa okudda eri abantu abakulonda okudda mu bantu abakulonda kitegeeza nti no batwalire ssente okole ki nedda kugenda kwogerako nabo okumanya ebizibu byabwe okumanya entambula gye batambulamu biki bye beetaaga okumanya okusoomozebwa kubayitamu okusobola okuŋŋanya ebirowoozo ebyo obitwale mu palamenti obirepresentingeyo oba obyogereyo okusobola okulaba nti oba oli awo wabeerewo ekikolebwa eri gavumenti tho mpulira nnyo nga bagamba naddala ab'opposition nga bagamba nti fe omukisa tetutera gwoba tuwoba omukisa mutono nnyo naye omukisa omutono ogwo gw'oba okozesa kuba waliwo omubaka gwe bamuta Geoffrey Lutaaya twakamulaba emirundi ndoza giringa ebiri olwo omulundi ogwasooka ng'ayogera oluguudo lwewabwe Kakuuto tekyamutwala ndoza na dakiika ziwera 2 nga maze okutuusa ensonga z'oluguudo lw'e Kakuuto ng'eddoboozi alituusizza era banakuuto ne bagamba nti ssebo weewaawo webale nnyo webalire eddala eddoboozi ly'omuntu wa wansi olituusizza ne tumulaba ku mmwanyi eddakiika 2 tezaawera ng'ayogera ku nsonga y'emmwanyi era eddoboozi n'alituusa bulungi nnyo kakati omubaka togamba nti ate kakati ziffe bannange ffe nga ffe ab'opposition katosulwe gwa nagamba olw'ensonga ate tuweebwa budde bumala kwogera ku nsonga zaffe kkiriza otuuse eddoboozi lyo mu budde obwo butono babukuweereddwa naye nga list of by'okulaba nti nawe otuuse eddoboozi ery'abantu bo n'okuddayo mu bantu bo b'okiikirira oleme kuddayo nga kadde kayise kubanga buddeyo nga kadde kayise kwe kusomoozebwa kwe tuze tulaba ng'ababaka bagobwa mu constituency zaabwe n'ekirala agamba nti sipiika palamenti oyo alabika nga
afa opposition tatulabawo tatuwa kitiibwa nebire bifaanako ng'ebyo kakati obadde oyagala yakola eki olw'ensonga mukama we ye mwami Museveni era n'okusigala ng'atambulira mu bigere bya mwami Museveni era alina n'okutambulira ku sayidi ye era aba n'okunyigiriza kubanga esooka ddala si opposition ekyokubiri mwami Museveni yamuyamba okubeera ng'atula ku ntebe y'obwa sipiika era gw'asubira n'okumuyamba okugituulamu mu 2026 era yamuyamba naye okuyisaawo ebibye bino bye mujja ne mugamba kati mukyalaani tono azimbye amayumba e Bungereza ebere tuteekewo okunoonyereza era asobola okumuyambako obutazula mazima oba n'okubibikkirira ye mwami Museveni ndi akati mukyalaani Tamongo sente azikwata bubi bannanga akola bati obadde oyagala akole ki kubangera nga mwami Museveni yamuyambako okulaba nga naye ayisaawo ebibye so tosuubira fairness ya mukyala speaker Tamongo watudde opposition kugifuna kyekimu nowe NRM kubanga nkunyonyodde wali yaliwo FDC naye yasala deddiiro we NRM ekyokubiri bingi byayisaawo kulwa mwami Museveni gutumye aba speaker bonna nti bonna bibadde bakola bibadde mu favor mwami Museveni byabadde bakola okuva ddala ku baani bonna nabaze babeerawo bonna nga boobalabye babadde batambulira mu favor za mwami Museveni kati oba tulina kyonza basubira mu kyamaanyi okujjako okubanga nammwe mwerwanyeko mu ngeri emu oba endala okulaba nga nammwe muyitaawo nga mbakola ekyemukola okubanga mutuusa eddoboozi naddala mu bantu ba bulijjo kale naye nga byebyo kutwaliza wamu tutunuulidde minzaani wakati w'omwami Mpuuga ne mwami Muwanga Kivumbi mu buyinza bombi bwe babaddemu ebigere byongeri gye batambuddemu n'ebirala byonna tubitunuulidde n'obukulembeze okutwaliza wamu nze Geoffrey Mayanja akkiriza nkulekereri wano ninga nkusaba yongera okusubscribinga kw'Emboozi mu UG tubeere nga tutambulira wamu sayidi eyo nkwagaliza kaseera akalungi weeraba